kibi nnyo gwe okuba oluusi Katonda aleese obulwadde gw'obufunye n'obusiga n'omukazi mabula wasigaza omwana oba olina aba n'obulwadde n'abukuleetera mwenna ne mufa kati mba mwayawukana temukyeyinako control buli omu asigaza obulamu bwe muveeko tambuza kikyo nange tambuza kyange oli mutuufu kati ensobi ze tukola ennaku zino ezikyaganye mu bufumbo like tukomyewo ebintu ebyedda ennaku zino mwefudde nnyo abagezi n'okwagala ebyenfuna kyekiremesezza abawa ennaku zino omusajja aba ayagala eno mwezimbe nga nazimba nnyumba z'abapangisa ate nga nawe ozimba wammwe mu kyalo ate sente ozibba mu dduuka bwe bakola kakati omusajja n'akimanyi oluusi ne mwawukana omukazi yenna anaafumba alimu okwesiriwazaamu akatono nemwe temwagala balimba omusajja waba akulimye nekyotegedde weefuule nti okikkiriza nti kyekituufu ne buli kimu muli bagezi kati munaabira mutya waka nga buli kimu oli mugezi oyagala kusinga musajja kati gwe doli ne waliwo ekintu kibayinza okulimba Kampala kuno mba mbitegeera netegeeranimbye neyekkiriza naye isoke tugenderaawo agulira akantu nagamba kakakadde naye ng'okimanyi nti akaguza 25 nekkiriza omugenti neyanziza mukwano nekasomoga naye nga bakusedde ku Seraton nakalamuzaago kakati oyo mu bufumbo kimwemu omukakkanyiza kutegedde so kyebagamba no mu bufumbo omwana alina okuba nga mukakkamu nga musiru actually naddala omukazi gwalina okuba nga musiru asinga okuba obugezi yeyeesiriwaza abantu boolabanga nga batambula ngaomuntu alinga gwe bafuga yaba asinga oli amagezi aba yagala bitambule nolowooza mbu alina amagezi ono ayeesiriwaza aba mugezi nnyo ng'asinga ono naye nga yamulekera obuyinza amannya nze Dr. Ssenjobe Richard tusiŋŋaanibwa wano Mengo opposite ne Masengere oba Mengo opposite ne CBS ku luguudo oluyitibwa Hamukasa Road olwanjagadde twogere ku mukyula era oli bw'owulya ng'ayogedde omuvuvumira aba ategeeza mukyula gulimu ebirungo bingi gulina laxative benefits omukyula ogwo gulina natural alkaloids guyamba nnyo engeri gye gulina laxative benefits okugonza mu lubuto ffe twakolamu akakebe ne tukayita akasiya abatafuluma luno lweyo lwa mu lubuto kakuyamba okukwera n'oba ng'ofuluma bulungi guyamba nnyo ku hania gwatawanyizibwa H. pylori kozesa amajaani g'omukyula funa akaddo gy'ogeekuliye ku Biva Organic ojja kuyambibwa akajaani kano akakasiya kalungi nnyo kendeeza amasavu embuto ennene bwonna ajja ku Biva Organic n'ogattako ne green tea ojja kuba okubya ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu Banage, welcome back to Love Life YouTube channel. When Dorina Sasira Nkomyone Haji Jebaleko Haji. Munange nkola. Ne Haji onyirira by the way you're serious. Otandise okunda bakebirungi. Aneta sigwe. Olaga bantu ebulawo nga mulabagana. Wape Haji ze na type. Wana nakubya wado bagamuno. Wa ofumbo tena kuberako na type ze Haji nchai na type era nkimanye ekyaliyo. Njagala nga muwanvu mutono nga obubiri gwego. Nze simanyo bajalira ajja kulabika. Nabona tunulira bate Haji ajja kulabika. Nale bombide yagembuka soyingiraga. Mbwe byokugenda nga weeronda mbu njagala nga omusajja wakataketake wa mbobo tandise kugamba nti gwe kennyini kunoonya ssente owase musajja ndoli nino lwabaka ndaba gy'olaga naye kankubuulira noonya nnyo bakode kyoyagala ate omanyi bw'okiremerako mukama akikuwa njagala oyogera amazima ala akikuwa nze kati kyenjagala bwana oli kyenjagala omanyi tobulako emyaka 5 batandika okugamba nti nno suga mami kaba tofumbirwa wano bwe nawe zaana bagenda kumpita sugar mami kyokka muno ngenda kulabika nga bwe mpe zaana ngenda kulabika nga ndi mukadde nnyo bampite sugar mami ne wammwe botandise okufuuka ssenga ow'ensonga
Annange tofudde. Gende wasengawo Dolini akubuulire. Kati atenga kati omuntu kati Dolini boweze emyaka 4. Mbunga nzija owamma okukunona. Kuchima. Mbuno nzize kuzaalibwa naawe uwa gwe. Osasule. Era ngamba nonye. Nente bagwamente oba 2-3. Ngamba bugambi nonye banna nonye buvunaanyizibwa bwono. Abakaluubiridde nnyo ebbanga ddene kati naye kamukwatiremu wano. Haji no nento sasula. Kyokka nno nkubuulira ne kakati Dolini. Oganya okuzaala weemoozi. Kati emyaka 4. Gomanyi okuzaala akaana nga ka myaka 2 kawalako ng'oyina nkaaga babaloza katambudde ne jjajja waako. Ke kagamba oyo mami era kabakabuuza oli waakumeka. Mbu first born bagamba mama we yalwa mu kucakala. Mama se bagamba mama wange yalwa mu kucakala. Nzale mwani toli basajja nze siswa kuzaalira muntu gwe saagala. Ekyo kyona kiga. Munnayo laba ebintu by'okuzaala tebabiteeka mu magezi manyi teri alina pulaani ku buzaale ebintu by'okuzaala tebateeka mu pulaani. Kituufu ya naye wakirina okubanga walimu ka feeling zo kwaga okufuna olubuto nzaasalawo. Ebyo ate ojja bikola mu maaso ko nga wazaalako omuntu mmotoka esooka tebawanyonyo mateeka njagala ng'erimu extras ate nga tolina kati sooka okole kyonna otomere. Ajja yajja. Kati Dolini ekyogamba oli mukazi mukozi. Yes. Oli mu okulabirira akaana kamu. Kalabira bulungi nnyo. Kakati kikyotegeeza nti nno g'ozaala mutonna mufuna. Anti ekinyiiza ha. Bwe oyagala musajja mulungi obusajja bwa boda obwembe nsobola okufa. Bwe oyagala mulungi ayi munne oyagala balungi. Ate ba boda balungi. Ate busajja bulinga kagira kati ka face. Haji zaka type zake toja zitegeera nja zikulagako ku simu. Omukazi ono tagenda tuzaalira mwana. No njazaala. But haje baje kinyiza akasajja tokaagala kyokka nofuna olubuto nekava kafaanana ng'omusajja ekyo si kyagala. Washiri naye banga twawukanye ng'omusajja kasajja nali mwagala ne bwaba mufaana n'omwana I'm fine. Kati obudde butuuse funa omusajja omugambi musajja gwe nsaba kuzaalamu. Mugambe nga tewali relationship. Mugambe nsaba busabi kuzaalamu gwe nzaalamu omwana kwata amakubo. Ndeka. Kase wammwe mmanyiyo. Kasita manya wabeera. Kubanga omanya ewaabwe w'omwana. Era kituufu kubanga era kituufu aje okubeera n'omuntu buli kidasi. Kubanga ngambye nti bwe weetaaga ojja bandaga okusimu. Abo bennyini b'ogenda okundaga batuukirire. Wankubadde tebakunyegangako. Tabamu bafumbo. Anti onoonya atali mufumbo kati. Haji twale eri. Ogenda kujjawo omuvubuka wa senior 6. Oyagala mulenzi ali ku campus first year. Haji bali mu myaka. Mbu ali ku misomo. Haji bali mu myaka 3 nga bali single. Naana nga ali single no by the way. Ana nga ali ki? Nga mukazi we yafa obanga bayawukana. Kuba ku bibiri kubaako ekimu. Simbanyi nga ali single. Olakati nze Dolini wakati mmaze ebbanga nga nkulaba. Naye okumatiza omusajja atakumanyi. Sifumbirwangako era sizalanga ku mwana. Asooka n'agaane bannaye mbadde n'omukazi alimba alimmanga oli gw'olaba atudde wali. Agamba banne bakazi waki beegaana okuzaala. Omukazi wuuli agenda afumbirwangako tazaalanga. Byonna awulyanga byakulimba. Ate nga kye kituufu. Naye kati weeronze nnyo. Awo wamala. Awamala okweronda. Twakire si mufune mugambe kuzaala. Njagala kuzaala mu mwana. Era bibyo mbere byangu. Ebirinze bingi ebibi aziizi. Aziyoni. Ebozi naye omukazi yavaayo. Kibi ki ekyo ekirenze bwe kikuzaalamu? Aziizi bwakuzaalamu omwana kibi. Anti nna type yange nze ngenda gikula gwe. Yeeyo yennyini. Kirevu kisakati. Kiddugavu ki. Ogenda giraba type yange. Anti ze mbalenzi abalungi manyi bulungi nti Aziizi musajja mulungi. Ate kitegeera kyampisa mu mawulire tomuwulira teyeeyisanga mudongo. Ebintu bye byampola mpola. Bambi era gye bali amamwa. Kigambire. Nedda. Nze type yange ngenda gikulaga. Njagala musajja mwavu wanvuko. Muba artist ngani? Mu artist temuli. Kenzo mumpi. Kenzo mufumbo. Ndeka. Mufumbo.
olabika otya okuvuganya ntyaba naye competition wenyooma ki ntya competition abakazi balangira abakazi mubalondoola mukazi ajja n'ategeera nagamba asula wano dolini nagamba lwe twayogera luli nti buli kintu ekirungi kyakulwanira kyo wakiŋŋamba buli kintu kyonna kyolaba tebalwanira ebisula ebweru era si birungi wasobola bisiimuula buli kintu ekirungi kyakulwanira so kitegeeza oli ne wanvuma ne bwanjogerako nze kasamba nga nfunye kabeere mukazi omukazi omulungi waakulwanira okumuwangula omuteekewako mujja mu bantu abadde bamwegomba waliwo ssebo embeera mwoyita omufuna togabuga nti ntegula buteguzi kutegeera kyogamba era ensonga ke kali akagambo kemwogera nga mufumbirwa maama taata basenga n'ab'emikwano yono gwe nnonze mu bangi olowooza mbu abayagadde babiri ate ababiri babeera bangi abaddidde olwebeeya lw'abasajja bonna bayagaddeko n'alonda mwogo omu nemwogera kakisinga mukoma wali nti yono gwe nnonze ne mutatukutula mitima nokiŋŋambira ddala ntegere lunyi nti obadde nabo gawogeba ne maama taata yono gwe nnonze bagamba ole yangamba mbu ate bw'otuuka mu bufumbo amini ku lunaku lw'olwembaga mbu omusajja era bw'olaba nga omusajja yali abwira abasajja mbu gwe musajja nomala owasa omukazi kola olunaku lwennyini otabaawo omusajja ajja n'akugamba oba abantu ne bakugamba oyo wamwagaddeko ki ng'omanya tebujja kuwangala naye bw'ofuna omukazi nga mulungi biki nibagamba maama mukazi wa mulungi mbu obufumbo tebujja kuwangala neŋŋamba ono theory lwaki agijja tuwase babi ndowooza bwe yali akyogera buli muntu yeegoma mukyala mulungi nange bwe mmanyi omanyi bino byonna bemuwoza simanyi empisa biki naye n'enfuluma yawaka yeetaagisa n'abaana be munaazaala banaafaanana batya kituufu kikulu nnyo kati gonsanze nakaddewa era laba n'emyaka gyokyalabika bulungi nali nja kukubuzaabuza nkuzaalemu omwana kuba ajja kuba mulungi era ajja kuba bulungi naye tekyandisobose haji kyali kijja kusoboka nze kugabe tosobola kunnyonnyola nali nkunnyonnyola kubanga nze nayagalanga nnyo mu myaka gye gyonna okuzaala abaana abalungi ate nange kyenjagala njagala nnyo okuzaala abaana abalungi one day nkimanyi ndikifuna that's why noonya print nja mufuna era nze haji nekirala kyemmanyi obufumbo obulungi yes mbwagala naye nze I think nkowa mangu kino kintu kyokubeera nga buli kanaku tweraba buli kanaku kumakya nenkulaba ate gwe ayagala omusajja atalina mukazi beera wakuna kati bino byasula ennaku bbiri omanyi nti amala ennaku 8 atanaddawo olaba bwabeera omugenyi buli budde mumutegekera leero hajajja ewaka mu kisenge ka air freshener wegamba buli wamu ne watereera njagala ajje naye njagala nfuna omuntu nga akolera bweru nga ajja lumu na lumu kati ng'omwaka ajja mirundi ng'ebiri esatu naye gwe nafuna nayo oyagala okwenda wegamba osigale ng'eno olinganga nakyeyombekedde weeyagala bweyagaza ali eri mumpe ali muzira gumukuba eno oli mabaala naye mukazi gweri muyayi toyagala kufugwa gwe nafuna nasoka nemuvako kasaya ngamba tatya katonda nemuta atyaki nemmanya oli yansobe walubaale ne lubaale simenya ngabugambira mugamba twetunyumya tumaze n'emyezi 6 nga manya kino kikubye nga engineer ali awo ngamba nkikobye bwe namubuuza nangamba wali ofunye engineer akiramu bayinginiya wano kyebakatukola ku bannyenaffe wano bayinginiya wano batukoyisiza bubiso yekka waliwo neyabalumba yinginiya waliwo yabalumba mu bamawulire awo bayinginiya bakajja babiri nga tebatuyisa bulungi yo bayinginiya bukomawo kubanga waliwo bapoota nga bataddeko ebikoofiira nabo bayinginiya waliwo abamakanika b'emmotoka ekatwawo yinginiya yani oli yabambye yali engineer byaddala ate nga nja kugamba aliwaddala nabiraba nobiraba nga oluusi akola ne kukunkuda essimu video call ng'ali eyo wansi eyo ng'akola mirimu nali ngudde mu bintu naye nze Kasaya ngamba tatya katonda kati tubukuvako ebbanga lyonna tolina gwe weetegereza biganye ngezaako ne bigaana najja kati bakuwagula buwaguzi munnange tosobola kuba toyinza kubeererawo okulaba munnange nze nguma okulaba kati kankubira okulaba n'akaleega kange oba okulaba jesi akapale kange
olaba byenyabala mini nenkuna Dolly. kugamba mazima Gamba nti ndayira Katonda okunzita ekiro kya leero. ndayira Katonda okunzita ekiro kya maze omwaka. Kati kyogamba yinginiya bwekyagenda kati kyogamba guli gumu ekiteeza waliwo era abatambula. nedda badde ngenda kunnyonnyola onkuta off guard nedda Kubanga like kati owooza abasajja tobaliiko ate no bakulyako ebyo bagenda. munange wogaba ne bakulyako ogamba bangi no oli bwe yavaako nesoka mbyeso nyamala ng'emyaka 2 nga saagala then waliwo yagezaako legenze bojja nenkusima ngezaakoko naye bwe ngezaako nga ndaba kiganye nkuta like sidero neno kyenkugamba era olina kati kale aba boobata nga bafunye kye baagala kintu ekyo nno kiri naye munange nze mba bulungi wentukiro kikola mbanjagala mbadasazeewo kyobangambe munayisire nze nkugamba ekiraka naki old school ekyedde ekyekyo like nze love yedda yenyumira nze wentukira okugamba nti yes mba nasazeewo sikulimba mba nasazeewo kubanga nkubuulira kati obudde bwatuuse oli mu extra time walabeko omupiira nga guggwa ennyanguyirizeeyo gye banguyirizaamu nga tebakyalira babboloboyi bagwenoonera ne bagukasuuka bwe budde kati obudde waawo oli mukazi mulungi oli mukazi muyivu myaka nga5 nja kuba ne Katonda wange kisanja kiramba okay mwaka ogujja ngenda natandika okwetegereza again ekisanja omanyi kikyusa kale omanyi Kyagulanyi we yeesimbirawo ku bwa pulezidenti bwe yali afaanana yali kale katono nga kakati olaba bwafaanana kiza emyaka 5 bwe gikuggweramu ng'omukyala togiyite emmere tegigenda kukuleka kyekimu haji ngenda kwefaako ngenda mu jimu nja kumiranga collagen sijja kaddiwa haji olinsanga wano okungoloza ndina mwabiri gwerinda ninda sikole sajjare wakiri kati naye olwo nange ofaaki lwaki tonoona omusajja ng'okyali mu budde obulungi anti ndi mukugezaako kale nno bino byenkugamba olabanga olwo alina ebyebituufu ebikuliko byebituufu era munnange naye oli waŋŋamba nti abasajja nze kati abansobola wakiŋŋamba awo munnange kati oba tonnatuuka kale kufu mwana sitawaana waŋŋamba ntandikire mu 5 mwana nyinza okugezaako naye waŋŋamba anti mwana ojja kufumbirwa wa6 nti kyotegeeza ate oweza emyaka naye ofumbirwa wa6 no waŋŋamba nze omusajja gwenina okufuna right now obudde buno waŋŋamba ntandikira mu 5 bw'ataano alina tutawaana kati waŋŋamba nasitawaana ovu kinaana banda baba akuliridde aba ateredde already ng'ategedde for real owaana aba ategedde ku muwala nga wa myaka 25 ku 3 wangi owaana awasa wa 27 Katonda wange kati gwe aga yongerako waggulu tebalina maanyi gabagalazeewo sajja no bagayina sajja basiba basitula byuma olaba kagato yaŋŋambye juzi 7 mugumu naye mbuye wakiri bw'aba wakufuna omuwala aba ayagala abiri mu 20s nentya kagato oyo mbwalina amaanyi ge nimutya neŋŋamba naye abantu nno tebaabe bangu wali abakadde abeekaniikirira tumanyi twala ku mukadde nga yeekaniikirira abakadde banyinga yeekaniikirira nga buli lwakikola ku buwangazi akenderako emyezi naye nga takimanyi ku maanyi gakozesezza wabula baitawo oli mutuufu naye nagamba yoyo g'owulya nti Haji afudde asenya nsozi esuze weekaniikirira maanyi gonna omutima wasuze ogukosa kale waliwo ebintu emyaka gyo 7 mingi yatugamba nno okushaawo 71 mbuye wakirimu 2 kubanga kati bwafuna kati mu 71 bafuna wa 50 mbate baba mu bino mpereza kyampa balasi ate nkwatako nga nyimuka njagala oli omuto nemutya neŋŋamba n'abasajja ajja kutuka nti mu bukadde kasofu n'omukazi omuto buli kirwadde kidda bawalwala ku gonoliya ng'akomawo byonna bikomawo mu bukadde kwekaniikirira naye nzikuya obukulu ate ebeeno mulaba abasajja wa boda yanyumizaako lumu emuzukuya
kali kiddira yagamba nako ate obwo bulwadde bulungi bwe bulwadde obutakweka bayita tosobola mu ddakiika 3 oba wategedde dda nti wabufunye oba wategedde dda nga ne bwobadde naye tannalinnya booda oba mulwana nga mulwanira awo otegera olagamba onsiize olengera omusajja kunuukiriza ekiteeteeyi ngomye egenda kunyooka naye haji alina olwali kakati haji waliwo dibete olusi ebeerawo awo bakazi anobye omukazi anobye bwanoba abasinga baleka abaana baabwe mubufumbo mubusikale mu makaago nagenda nafumbirwa awalala kakati abamu abakazi bayomba nakayana nagamba nti batugamba nti bwoba oli wakugenda newoba ngaonobye omwana olina omulekera omusajja ani yakyogera tugamba abakazi n'abasajja abakazi batugamba omusajja yalina okulabirira bwampozi ng'afudde nina okukulekera omwana wange omulabirire bwebanga byampaka olabirira omwana wo oba oli mulamu olowooza abasajja bagoba abakazi abasajja tebagoba abakazi baabwe manyi nti abakazi abasinga byali bitundu 9 bebeekyanga ne banoba batono omusajja ayise ekigambo mu kamwa nti va wano nviira bannange batono okujja ng'okoze bwenzi naye ebisigadde byonna mutambula n'ovuma omusajja n'okola agayisa nga abeerawo neakolamu ku lusirika n'akusirika naye nga bambi awulira tayagala ogende naye saba abakazi bo bwanyiigamu ng'olina kyokoze asiba bintu bye kati bwabisiba n'alekawo omwana n'oleetawo omukazi omulala nebazije muzaala abaana abalala omwana wange gwendeseyo lwaki olusi lwaki temumuwa privileges ezimu oba lwaki kati wabanga oli omuntu temusomero ddungi lwaki no wange kubanga mwana wa naye wo lwaki naye temutwala mu ssomero ddungi lwaki webanga muguze simanya muwetedde ice cream lwaki mwana wange naye temuwa ice cream lwaki wabeerawo obusosoze kale ku mwana ate nga ne taata olyawo ebiseera ebisinga abasajja tukola nnyo ku bintu ebinene ewaka tetukola ku buntu busongasonga na buntuntu kizibu nnyo abasajja batono nnyo abaddewo ne ice cream ewaka biterwa kukola mukazi naddanga mukazi waakola ate si yazaala ono omwana yenna ng'omulese siga nti abantu babonyebonye abaana kubanze nali nkiguddemu kimanyi nali nkirabire bw'oleka ng'omwana wo manya waliwo ebitagenda kutambula bulungi ebigumiikirizibwa okunywa nga waliwo nga bw'ogamba kisusse kubeere musajja kasootekawo akasigiri ewaka ng'owasiza omukyalo omulala ng'olina abaana n'olowooza bigenda kutambula nga nnyabwe bwe yali abitambuza nga yabazaala omukazi aba akulemye waliwo byolaba n'otuula n'abaana okasanga basuumuseemu abaga tebigenda kutambula nga nnyammwe bw'abadde abitambuza waliwo bijja okukyukamu naye mugenda bigumiikiza musobole okukula ebyo byogera oli omukyala taliiwo nga muli mwekka n'omulaga nti waliwo ebitajja kutambula bulungi kubanga ono si ye maama wamu naye ate agenda bbakuuma ne mubigumiikiriza nga bw'ova mu ggwanga edda wankubadde ofunye obutuuze mu Amerika naye era toba embeera y'obuddugavu eno ekusigalamu era olaba tebabeerayo nga mu Amerika naye ng'owulya bagamba bano basosoze mu langi ate ng'oli mutu nga n'akatabo kalina wafuuka mutuuze kakati bye bibeere waka ng'oleese omukazi omuki omulala waliwo obuyitaayitamu tebiyinza kutambula nga we biri wankubadde omusajja ogezaako okwetegereza oba nabo butanyigirizibwa naye waliwo obusonga bwe batayingirira singa batuliddeko ayisikulimu gwe kyokola enkya ng'oleeta mungi nnyo ate nga nabali bonna balya nga nabano bamanya nti wankubadde ono bamulidde taata ajja kuleeta kasongasonga kaitegeeza nze sirina kulingiriza nga nze omukyalo eyagenda nendikoma nawe wakati wafugibwa bantu 3 wakoma ku 2 toyinza kusinzira gye wagenda ate okuba essimu eno maama nina okumanya omwana wange oba alimutwala nawe nedda bwe mutwala ogenda kuntawaanya okumulabirira kuweereza ssente abamu musaba ebibatu binyiiza lwaki mpeereza gwe kati bwabeera wano olina z'oweereza anti tewaliza empeereza naye buli abeera b'osazeewo mumutwala nga bw'olambadde mulabirira nga tompeereza naawe kati mulabirire nga sikuweereza
nedda bunanizibwa abo ng'omusajja kati abasajja bameka gwe ng'oli mu bufumbo n'omwana wange nenkuba essimu nga mpa amateeka ku mwana nga ffe tetukuba walowoddeko nga nkubira omusajja emuga owaayi omwana oyo musajja kyakikola tuli baki muli bazadde naye mmwe masajja temufaayo nnyo in my mind ndaba temufaayo mweno kankubuulire munnange mukoma kukuzaala naye omusajja oyo okuva omukazi we lwafuna olubuto yeeraliikirira paka omwana lwalimala okusoma fe olubuto lutulumira emyaka wakati w'olunaku lumu n'emyaka 23 wendaba omusajja nga abasajja tebawerekera abakazi baabwe mu kwantineeto naye nga ani agambye nti bw'otamuwerekera mbu gy'olaze waweebase abo boolaba bamenya atwala ne waka wamulema okutula n'omusanga ng'alina we yamenya omutto owali ekibaalabaala buli kaseera bwakubira omujjanja owaayi kakati muli ku ki olowooza amala kulya baga weebale tusabira tusumulukuse n'asooka agamba kagende neebakemu obeera musiru muganda wange okwo kufa osobola okufiirwa omukazi teri omuntu tosobola omutima teguwummula buli kaseera obeera ku ssimu ekitegeeza abo abasajja abatafaayo ddala ddala baba be basira abeera alinako kikyamu buli gwe manyanga bw'obeera omukazi ogenda okuza kibanga bw'olina omulwadde ku kitanda toyinza kwebaka n'oggyako na ssimu buli kaseera oba owuliza bamala kugamba tusumulukuse n'ogamba kanteekeko omutwe wansi ekyobutajja eyo bangi nnyo basajja tebagendayo ate abalala butagendayo butiitiizi aba n'omutima oguti oluusi okusaasira abantu baagala nnyo bakazi baabwe nze doli nsinza kujja kulaba olaaja nanga oli mukyala wange nsobola okufuna ekizibu era ne ku ddwaliro bwe nzijawo mbeera mu mmotoka mu paakingi mbeera ku ssimu paka bwasumulukuka naye sinza kujja kulaba mukazi wange ng'alaajana tegeeza bano abasajja kubanga tayinza kulaajanira ddakiika aga nesigama mu musalemu nga ndaba asindika biganye ngamba musawo omanyi mu musalemu mu mujeemu naye omukazi bagumiikiza babimanyi kali gwe kyokola vaawo funa essimu ya dokita kubiri nga mwogera anaatereera anaamuzaala anaakola ki naye teriyo omusajja gw'ogamba ffe tuluma omwana okuva lwa mukazi olwafunye olubuto omwana lwalimala okusoma mwe luba lumira emyezi 9 ffe myaka nemusigala n'obulumi mpaka etegeeza abaana batabirira abaana bwe babasajja abasiru omusajja ayita buyisi ku baana nga babagobye nga si babe omutima ne gumwatuka n'agamba akoze leero mmande n'agamba registration ayina basatu bonna bakandidate n'osooka owulira embaga basajja tebalina mirembe babamu ne bagumu wangamba mbuye omusajja aba n'omutima ekimuluma ku mutima tosakitegeera n'aguma kati bana kati kitegeeza okkiriza emyaka tegikola wala omusajja nga emyaka nga naye nga ligwa omuntu w'emyaka 2 nga musirusiru nga tabirira baana kyokka gwazaalazaala toyagala kumanya oba baalidde kyoba baakoze ekigwegwolyawo abasiru bangi era bo bangi basiru bangi naye tulina okutambula nabo era kituufu naye nga be bangi kati toyinza kubeerawo n'ogamba buge nti obeerapoyanya abakazi ffe simanya manyi ffe tufuna embuto tubonaabona nnyo n'abaana wali abonaabona n'omwana ng'omusajja bakazi bameka bakatwala ku poliisi nga talabirira mwana nga sibasangayo nze sibasanga gwe taba mwanawo waliwo yagamba omusirikale yatugamba wano juzi wano Luke afande Luke yagamba mbu tamanyi lwaki bagamba nnyo nti n'omusajja yalina okulabirira omu ate nga mu mateeka mumulabirira babiri bwe yagamba ffe twabavaako buno omukazi alina okulabirira obuvunaanyizibwa twasalawo weetikka obuvunaanyizibwa bw'abaana bo oli mukazi natandika kubeera okukola kajanja nze nsobi ze tukola nsobi ki mu bufu bane mukola kajanja omwana omwana wange mufiiza aba wa musajja ne mukulwala omwana wo nnono omwana wo musujja gumuluma
awo namwejjako naye nga kali wali kazanya owaye bonviira ku baana naye kati buli musajja yabimanyira bwe birina okutambula yemmwe anti mwava mu lubiriizi kituufu era ffe tumanyi mulina tulabirira ekyo kyo nakiremerako mwava mu lubiriizi ate bayinza okuga nti emmotoka bagikola eri bagijjako limu emu ne bakolamu emmotoka nnamba mu neyenkana eri obugumu kali n'okumanya kwammwe kwekwo saba oli atugamba ffe tutegeera nankeera bajjamu olubiriizi olwo ne bakolamu omuntu mulamba kati lwaki oba oguluba naye kati yoyo naye bannange manyi nze nali nawasa ndi muto nnyo nga tulwana nnyo n'omukazi kale naye yali muto nnyo atubeera mu kyalo naye twali kayumba kaye kaali kumpi n'ewa taata nga yampaako akabanja naye nga bwe tulwana omukazi adduka agenda wa taata taata yatutaasa yaboggola n'enkoma wali naye lumu tujja tulwana taata akubamu olubaawo nkoma wali muvaako yanze nakoma okulwana ku mukazi wange yasooka gwe nawasanga nsoma senior 1 senior 1 bintu nga bitandika mangu bannange Haji nze mu senior 1 nazaala omwana nazaala abaana babiri nga batandika mangu kati yabyenyumya mba mbimanyi nkutegeera sebala njagala kumanya ensobi zetukola ennaku zino kati taata wange ne nambuza lwaki okuba omukazi mga taata omukazi musiru ne munyonyola ensonga lwaki musiru nambuuza kakati obadde oyagala ategeerenga ggwe nambuuza nangamba abakazi Katonda yabatukobera nga kumanya kwabwe kulinayo kukoma tubabuzeebuze tubazaalemu nanga kati wuyo tolina dde nnusu ekikumi oyo omuwala wandimubuzaabuziza ota n'omuzaalamu omwana nangamba era alina waakoma okutegeera kyova wamubuzaabuza yambuuza kati omuwaaki nga naawe nolaba eddala sikirina nga tewali awo enakoma okkuba simanyi bwe bakuba nze ne bwokola ki newe nkusange wakanga mu nju otaddemu omusajja kasonyama ne mufuluma bulungi sisobola kulwana ne bannabe bayinza n'obutamanya nti waddewo ekibaddewo osirika ndiwakima kati mba nkugunjula tuddiŋŋane kubanga biba tosonyiwako ate obwenzi babusonyiwa naawe ekyo kafe tulina basonyiwa obwenzi ekyo kya butonde nakugamba kebe ntemu twenza kuddira nnume nga zennyingi ng'enkazi z'ensolo ne zitalwana kwetta niyo osanga ennume egi mu kiraalo ng'ebintu bitambula bulungi nedda kya butonde n'ebisolo bikimanyi ate okuyombayomba kati nze nga nyomba ani ayomba n'omukazi omukazi waliwo ng'onyiiziza nnyo nga n'ennyomba obusinga obaawo ng'ani ayomba nze omukazi n'ennyomba oba ogenda fuluma osirika busirisi oba noyingira musege n'osirika n'ogamba bona osirika manyi tosobola okuyomba nze ntera obiwuliriza eddakiika 5 ezisooka eziddako mba ku ssimu mba ndaba byafudde mu ggwanga era osobola okumbuza kyogambye nga siwulidde ne byoyombye oba onvumye oba okose eki ze mba saabiwulire abemalako n'emirembe fe abakazi kati ng'onsanga mbu ndi awo nsimbye olutalo nduyomba na mukazi nze kaziwe abasajja mwe abaleetera bana abakazi okuyomba mwe abaleetera abakazi okweyisa engeri gye beeyisaamu mubajooga ebiseera ebisinga omukazi ayomberera aba ayagala nnyo bbaawe omanyi okwagala bamu abantu tebakufuga bw'olaba akyayomba nnyo aba ayagala nnyo omusajja we bw'olaba okuyomba yakukomya aba ateekateeka kugenda nga buli nsobi olya nze namwesonyiwa kati nkulaba bulabi aba apulaaninga obanga yafunayo omusajja nga takyayagala kumanya namubaako bamulabe kubanga alina gyaweewerera ne biggwa kati bano abagenda mu bufumbo nga bato kati oyagala bagende mu bufumbo nga bato bannange abawala bano bagende mu bufumbo omuwala alina kufumbirwa nga muto lwaki musajja wamunyumiza ebbeere era lifaana nga liyimiridde nga baalisuula balala
gomanyi omusajja okukunyumiza mukazi nagasi gwe tewala wa dolini kati nga mulaya abingamba ati mbadde nze nnyina obbanyumiza nze kennyini namufuna ettutu lirwe riti omukazi we kirungi buli kintu kyonoonekerewuwo gwe akafaananyi obutamukoowa okuba kali ng'oleeta kakazikko bwe kaali kafaanana gwe obufaananyi tebuggwa mu mutwe takutama naye ovaa ku muntu okuleeta omuntu nga yakunjubuka dda kituufu kati nsobe ekize tukola bannange mu bufumbo era bukyali single mothers bakyali bangi banyokola ku radio bandita stories nengamba ye bannange naye mujje single mothers ate lwe muligaba essimu ya single father ate mulyewuunya tuli bangi wangamba lumuzi nyenonye single father naye wagamba ate nekyakyenazuula aba single father tebaagala nnyo kwogera abasajja bagumu tebogerayogera nsonga zaabwe nga bakazi mwe abakazi buli kyebagwako muleekaana mudda mu luguudo era tulina okwogera awogana n'ayingira n'akatale naye omusajja abeerawo awo nga waliwo byamaanyi ewaka naye nga ne mu ddiro tebamanyi nti bayomba naye nga yanyiize nnyo ng'ayombera mu kisenge bayitirivu omuwendo gw'abataata be basuulidde abaana ate mungi nnyo lwakuba teboogera bo tebavaayo oba bonna bonna obuwala bwolaba buzina dansi mu bibaala bonna nzina kaliyoki bonna bazaalako abaana babateekawa babateeka omanyi nti gye bali mu babba baabo asolawo omwana n'adduka omusanga azina kaliyoki naye nga yamusuulira musajja ye nga taleekaana ne tutandika nno beegayirira bano omwana ngaakumiisinga kale mu mwaka mulabeko olumu aleke kwerabira ng'omanyi nti gye bali bangi nnyo ng'agamba saagala mwana we akwerabire mwana lwaki akwerabira kale ofunangayo olunaku oba mukuleetera ewa mama gy'obanga omusango omulabeko ogende naye mukazi kyayinza okuba n'olulimi bwe lutyo ng'agamba musajja we batuleekaana tutuboggola bwira n'omuganja akola ku mwana naawe tonja samira naye nga gwe owaayo ssente omulabako mboola omwasamira tebakasuka yagamba muno bwe mba nga mwana nze amuwa school fees nenkugamba nti nokuluno njagala osooke onzijemu bwogana okunzijemu omwana sigenda ate ate mba mugenda kuzaala wakubiri kondomu gyeziri kale whatever ogezaako n'otafuna wakubiri naye nawamu ekituufu wamma byebyo byowulira nga buli wagenda waliwo eyatubako story nga buli wagenda okukima school fees avayo na lubuto gwe abantu bayawukana ng'omukazi bayawukana ddala naye nga yagenda alina omwana omu naye nga ate alina abaana bana bonna nga bamusajja ono n'ogamba ati basisinkana ate bayawukana ate beezaalamu byebyo bye babeeramu ate nekyalo ekibi ekikirimu ku mukazi wo nga mwawukanye n'agenda mu bulamu bula n'osiga mu bulamu nze nga nze kazibe sibiddamu olw'ensonga ensi erimu obulwadde kibi nnyo ggwe okuba oluusi katonda aleese obulwadde gw'obufunye n'obusiga n'omukazi mabulawo asigaza omwana oba olina aba n'obulwadde n'abukuleetera mwenna ne mufa kati mba mwayawukana temukyeyinako kontrol buli omu asigaza obulamu bwe muveeko oli mutuufu kati ensobi zetukola ennaku zino ezikyaganye mu bufumbo tukomyewo ebintu ebyedda ennaku zino mwefudde nnyo abagezi n'okwagala ebyenfuna kyekiremesezza abawa ennaku zino omusajja aba ayagala eno mwezimbe nga nazimba nnyumba z'abapangisa ate nga naawe ozimba wammwe mu kyalo ate sente ozibba mu dduuka bwe bakola kakati omusajja n'akimanyi oluusi ne mwawukana omukazi yenna anaafumba alimu okwesiriwazaamu akatono naye mwe temwagala balimba omusajja waba akulimbye nekyotegedde weefuule nti okikkiriza nti kyekituufu ne buli kimu muli bagezi kati munaabeera muty ewaka nga buli kimu oli mugezi oyagala kusinga musajja kati gwe ddoolini waliwo ekintu kyebayinza okulimba Kampala kuno mba mbitegeera nekkiriza naye isooke tugenderaawo agulira akantu nagamba kakakadde naye ngaokimanyi nti akaguza 25 nekkiriza omugende nti neyansiza mukwano naye kasomoga naye nga bakusedde ku Seraton nakalamuzaago kakati oyo oluma mu bufumbo kimwemu omukakkanyiza kutegedde so kyebagamba no mu bufumbo omwana alina okuba nga mukakkamu nga musiru actually naddala omukazi gwalina okuba nga musiru asinga okuba obugezi yeyeesiriwaza
abantu boolaba nga batambula ng'omuntu alinga gwe bafuga yabasinga oli amagezi abayagala bitambule omukwano mba ino amagezi ono ayisirwaza bamugezi nnyo ng'asinga ono naye nga yamulekera obuyinza walabyeko ng'akabuzi katomera ente gulaba ekaddiza era eteeza n'okuddukawo gwe n'olowooza nti nnafu eba ekimanyi kyejja okukola kano singa ekyuka kaba kafu kakati omuntu asobola n'abeera awo naye ng'akumanyi nti olinawo okoma okutegeera n'ovuma omusajja n'akutunuulira gwe n'olowooza muno busiru kumba amanyi nemala mukuba aga byakola tabimanyi naye omulekanga bw'ali ye mukazi ayinza n'okusimba omusajja oluyi gye bali babakuba n'akutunuulira bw'ati amukuba nakwata essimu yo n'aseka namu n'agamba naye kati onkubidde ki nenkwata essimu yo nenjasa nemukuba wansi naye yasaba buli kyamunju ate mu wiiki emu n'abisaba tetulina tv ng'ate yagikubamu fulasika kati ogamba kati onaategeera atya kati kiva ogizaawo oba basajja bazijja te muneyooyo naye sesibaye nagamba essimu yange njeetaaga essimu yange kyokka yagikubye n'agyasa kati bw'amala okukuba eno wansi n'agikuba n'eyatika jjukira n'osigala ng'omukubira ku kabiriiti gy'alina katooki kyakolanga naye agitta tandika omugamba nakubye essimu yo teriiko gwe tewamanyako nti yayatika kati oyagala kukuba kuki olwo aba asaba ndala so kitegeeza obufumbo ennaku zino ffe twefula nga abategeevu mwagala nnyo okufuna mwagala nnyo okufuga abasajja teri mukazi afumba kati nga si yafuga mubyewaanira namu naye ekyo ekintu kyava dda myaka gyadda tewawulyanga nga buli g'obuuza gamba kaŋŋende nsanga oweewange baakipanga dda gwali omuntu wakuyitira oweewuwe naye nga si ye yazimbawo twanga aba yayagala dda obuyinza baddaga mukagende nfumira oweewange yankwasanga nennaku namanyi nakolanga mowina eyedda nalinayo omudaala edda natundamu bulanketi naye ngaotunye omanyi abakazi abasinga balina abasajja ku mirimu ng'oli asiibula mu akalenzi ke joni muneweeraba ate kaŋŋende ensanga oweewange ino olyange ennaku ekuluma ogamba katonda wange omusajja bambi ali eri alowooza yasindika mukazi ku mirimu eno omufumbo n'eri mufumbo kyova bwe oyagala oyawukane ne mukazi ogwe tandika kulambulangako ku mulimu gyakola weetuuzeyo ofuneyokko n'emikwano ate oba tebufudde olabirawo kamesagi nga nessimu togimanyi naye ono omukazi nga wamuwanya ebbeetu maama nyabo awula obufumbo bannange obufumbo bwetaagamu amagezi naye nga si mangi nnyo kwekkakkanya ate mu abakazi abasajja babanoonyamu mirembe munange we bagamba yonna yonna gy'olaba atagalira anoonya mirembe eri yonna abeera mu kwesika bitwe gina gy'anoonya ssente ayagala akomewo nga gwe omuwa mirembe tomuboggolera tomubuuza ng'oluddeyo ye nga nakweza meseji wagizeemu mu kiro nkeera muleke mbw'oyagala mbeere nga nkola nga bwe mbeera nga ndi ku ssimu kameseji onkwanye mpeezayo kameseji nkuweereza lwaki tokaddamuko nkimanyi mubeera bize naye nyina okulaba messages toka togendako mu bathroom katono bwogenda mu bathroom togenda na simu n'okebera kuno bagamba kuba bagamba abasajja mu abenzi ewaka babalwalwayo mu binaabiro mu bigundi mugenda n'amasimu gye mwogerera ne basayidi gundi bamu kati osobola kumpeezako ka message basinga kwogera nabo mu mmoloka kasa parking analwawo givaamu batubuuza ne bagamba lwaki abasajja basinga abafumbo parking asigala mu parking n'alwamu abayogera ne banno nze nemanyi yali mbude banno naye manyi abajjamu messages ng'azisambula message lwaki nzijjamu essimu yange ojagazaki ate nedda kati nze nsobola okukwata ku yiyo nawe eyo sigikwata kati eyo ojagazaki kyekitegeeza ebyo ebyamasimu tebirina kukola bwoba oyagala obufumbo obufe ku mwami n'omukyala buli omukebera ya munne kati bwogireko obaaki omanyi kubanga nze nsobola okuba naawe naye nga nkimanyi ekituufu nti bakwana waliyo omukazi gwe batakwananga mulungi
katumanyi nti ne bwenda message nga bakwana bukwanyinnyiga ekituufu bunyiga tandiko galwa kitamublocking kitegeeza alina kyayagala okukola ng'amuwa nnyo obudde okitegeera kati obutabiraba ntereka essimu yo ne sigitunulako. Okay. Wano Kasuku yatugamba mbuno mbuye waka agamba mbuno ebintu byange byaffe. Ekyo kituufu. Biruwa. Amaji kuye yagamba takkiriza mukazi kugula kintu kyonna waka kubanga abakazi tulangira. Kazi bayinza okukeera nangulira ebintu bina we mugulidde saati nja mulangira. Saati nze yakugulira. Lelera kati agamba buli kimwe kiwaka mbagamba n'abaana nga bawira bintu byange. Ekyo kiba kituufu bade manyi ebyomunju biba bya mukyala wamma nange bwe ne wate yabigula era asobola nga ano babyonna n'abitikka njo n'aleka nga ajeeze goloza nti abeera ennyumba mba bayabigula bade manyi namba nateekako ezange ebyo biba byabwe kati Kasuku ojja omugambe wali kakaza nti si bibye ajjadde yasumulwa essimu ku TV kusenga tawadde ensonga alitegeera nti talina bintu waka yasumula ateeke mu mmotoka nga sinfu amubuze ajja mubuza TV ogitwala ajja jijjawo alimba amala googera amala gagitwala n'okubibba babibba ne babitwala oli mutuufu tosobola jijjawo kati webanga ngoga nti byange lwaki omala kuwa nsonga lwaki evaawo ebintu byawaka byabakazi kyekituufu byabakazi kubanga omukazi ewaka wabeera wa mukazi yamaneginga wawule byobeekamu ye bintu byawakuba obyagazaki biruwe bibaawo ebibyo bantu abakazi balangira so that ogenda n'abaana bano bategere nti bino bintu bya daddy bina kale ku mikolo kubaako oluusi mu kikomera kati kangambe kuba kyapangisa mu kikomera mubaamuko emikolo bwe babayanga basaba entebo ziteeka wali mu tenti eri basaba musajja mukazi bagamba mukazi kati Kasuku ajja azigabe age mugende musitule pati kisoboka ebintu bya mukazi ogulaga bya ogula noteeke wakaira ogulya mukazi bwano era bwedho oli mutukola wano bana atwala ebintu bina n'abitwala byonna talina kyayinza gancho kanteeke byonna bijjamu n'abitwala kati embaga bino bikyakola ebyembaga oba justify tugende bugenzi mu bufumbo whatever kwa enaku z'obufumbo bwebwe enaku zino ate tumanyi obufumbo bwebwe n'obwa obwempeta musooke buli omu kwetegereza munne temupapa so kitegeeza nze ndi mutuufu agamba nze njagala nsooke tubeereko ffenna oba mutuufu tebapapira mpeta nga sizadde gwatuuka dda mukuzaala bw'ofundwa kyaga mwezi gumu ng'olina olubuto obeera kaweefube ogenda ova mu honeymoon bukaweefube nga kyakutedda tovayo nga tolufunye kitegeeza kinyuma nisooka tubeerako ffenna nga tunaba kugenda kuteekako mpeta olubuto olufune mu bbajjo kazi bwenkula bweyagala kunonya mu bigambo sijja musajja muwanvu bode simbi taipu yange ogimanyi ngenda gikulaga kati oba oganye bajjo funa hedisendi anti katukole biri opposite atuka kati oli omuganya kusetinga ndi mukwano gwange naye bakakijja kunvuma bade nga tugenda maliriza waliwo omusajja yayogerako awo abakazi ne banyiiga yali awa advice ku basajja ng'agamba basajja mmwe abatana bakuwasa mbadde mbasaba temufuna abakazi abali above 30 years naawe ensonga bw'abakazi abali above 30 years tebajja kusobolanga sex bwabekanaku omukazi ali above 30 years mbwajja kujoga ajja kunyooma omukazi ali above 30 years tafugika ali above 30 years mbusimata wabitiibwa ali above 30 years ajja ku abaana b'oyagala abakazi baayomba bannanga abakazi baayomba omukazi omuwasa kisinzira gw'olina emyaka emeka kubanga kati bwe bobeera olina 3 n'okusoba ate toyinza kufumbirwa mulenzi wa myaka 3 nze manne kunonya 5 kakati nange kazi bwali mu myaka gino asiwasa tumuwasa kuba nange ndi muntu mukulu nkitegeera naye nga talina baana Noli yakyogera ne bamuvuma badde nkyerabidde yagamba making sure mbuno bw'abali above 30 ate sigambye balala ngamba nze kazibwe kutegeera Noli yayogera ne bamuvuma kubanga
kati basinga omwathe oba oyagamba kuli batyo omukyala nga ayina abaana be simanyi njawukana yamwe gye wayawukanira n'oli gwe wazaalamu ati nkunnyonnyola nenkugamba kati gobera ne bakyala banno nga bazaalako abaana ne bamala ne bafumbirwa eri ne bigana n'afumbirwa ewalala. Waliwo omuntu taata w'omwana akuba essimu n'aga nti mama gundi enkya nnyina ensonga njakola n'atamulaba naye kiba si ya sex ate tabuulya bbaawe nti ngenda kusinkana taata w'omwana ayina engeri gyapalapalanya kati mukazi waffe ababiri leka nze nnyina ebbuba nange nina ebbuba nno owasa tumuwasa naye nga talina mwana siri mukuseetinga nti ngenda kukuwasa oyinza ogamba katya oyinza ogamba nga ndi bubi asalaasala amagezi oyinza ogamba omulya gy'ayita nedda haji so sakeza yali mutufu ogamba bano abasajja omukazi 30 years kyeyakolamu ensobi kwe kugamba abasajja bonna buli omu alina kyali nga ye munda mu ye n'ensonga zakimanyiiko nekyayagala kati siyinza kugamba nti ndagira abasajja bonna ŋŋamba nze sinze basajja bonna buli omu alina kyayagala so oli waba agenda kufuna single mother for example alina okusooka neyetegereza ono nsonga kibayawukana batya beebulako bwebuzi relationship yaabwe eri ekyagwawo omusajja waliwo yagamba mbu ate bwewabanga single mother omusajja yafa mbwawo omukwana ningamba naye namwe nedda ate namwandu aba mulungi mulabirira omwana mwe nga tewakyali abakubira ssimu toyinza gamba nti mukazi wange agenda kuddira bba naye bano abeebulako obwebuzi oluusi akaana yakazaala mu kyalo najja e Kampala ate waliyo ennyimbe n'embaga ataddayo asanga omusajja ku kyalo we batandikira bamugamba ono yakatuuka ewaka mukyala wo nno gyali ewaabwe azze ono n'atumayo akaana genda ogajjeni azijje mubuuzeeko kawungeezi saawa ezi zakiro sooka batuula ku mumwanyi gw'oli Kampala musajja wattudu oyiriba bali mukwejjuka ekyegeze ebbuba naye ebbuba waliwo ebbuba naye kikasubire ebbuba lyo omanyi nti alina abantu balina ebbuba ennyo nnyo kasubire gyo oli controllinga nina wendikomye waliwo abasukka waliwo olikomya n'omanya ensi bwe tuli yeeyo kati nga juzi waliwo mbu yakwata mukubanga ng'ayagala kumanya oba mukazi wakitinga n'akwata simu kaadi n'azikyusa n'ajja mu kaadi yange n'agiteeka mulirerera kubanga akola safari n'agenda wiiki emu alaba mbu oba waliwo anakuba ku simu y'omukazi ningamba bannange biki ebyo bwewemalako n'emirembe si mirembe oba ekiriza onoonya wewayagalira mwawukane nga wakyakubuze ndowooza oba onoonya njawukana nange bwe ndaba kubanga era kyonoonya oba ogenda kifuna kituufu kibanga bw'ogamba nti kansibeko embuzi eno mu lumonde ndawo batemulya kati era bw'oba oyina olukwe lw'okugisala eba ewedde ebintu ng'olaba kirabe n'ogamba kati ebyokuwasa mukwano gwo bikola oba tebikyakola mbuwasa mukwano gwo bikyakola ebintu ebyo byakola ddi kubanga kati njagala kubuuza oluyimba mukwano gwange Ssemakula yaluyimba naye era nali njagala mubuuza ani yali awasiza gwawalana gomanyiyo omuntu nga yawasayo ku muntu gwawalana mbadde omuntu owasa mukwano omukwano gufa bufi mati bwofuna mukwano gwo mba mwemanyi mwetegera ate omukwano ne gumala omyaka 3 ne gufa omuntu era wasa muntu nga mukwano gwe kati gwoyinza ogamba nti anti yawasa gwawalana bagenda kwawukana kiringa ng'omuntu w'omusango omukazi n'omugamba balengedde wali ne gundi oyo mukwano gwe n'omugamba kiteeza odeetinga b'owalana omuntu yenna awasa mukwano gwe ne gutuuka ne gufa bufi ne bitatambula bulungi teri yawasa gwawalana simulabangako tweyanziza